lweyipi oli lubuto lweyipi sigwa asoose okufuna olubuto my sister lweyipi wana abantu begadanga kiro na misana leero Valentine it's kwegadanga's day people are going to play sex until morning so if you play sex and get pregnant totulaga scan lweyipi abantu tebabalaga scan beera lubuto zaala omwana naye ogenze mu ddwaliro tulage sikaani z'omwana kati tukole tutya ama tubajja nakulogera bwereere wano mu Buganda tebalaga mwana atannazaalibwa ne akajanja kakufuusa akajanja lweyipi katugambe gwe n'ebindeeba mwe abasoose okwewasa are the first couple to play sex here kati sikaani wabadde otulaga zaaki I know mbu oyagala kulumya oli mojjawo oli omukazi omunene alinga baasi eyavayo nagamba mojjawo sort out your differences bwemba mwakayanira bindeeba nga bindeeba is sweet you don't have to come on media otekeyo obufaananyi mbusimanyi olaga sikaani so what sikaani baziteekawo okulaba mwana oba ali bulungi lweyipika kanalinda ozaale kwa buli afuna olubuto si yazaala ekyo nakyo njagala okitegeere people will bewitch you abanuga tebaagaliza kale golozo oli omukazi gwe wabbako omusajja oyo bindeeba ye musanyufu abantu bamukula ebintu nga temumaze kulowooza olaga otya sikaani mu bantu sooka ozaale we shall wait for you ne tolina proving that you played sex being pregnant kitegeeza you played sex weegadanga kati era nze buli mukazi gwensanga mu kkubo ng'ali lubuto nsooka mukulisa nti nga walaba n'omusajja kulika essajja nze every time I find a pregnant woman I first tell you that you survived that man kuliki kwa ekikolwa kyo kiba kyaliwo kati lweyipi you want to tell us that you gwasoose okwenjoyinga sex namwe mutugyeko nammwe ebintu ebiri primitive bona abantu bafuna embuto ne bazaala Juliana teyazaala yes currently umwana wa Juliana tata tetumumanyi but she gave birth quietly wano baserebu bafuna embuto sooka ozaale lweyipi sooka ozaale ne oleese busikaani opozinze nabo kati leero taddeyo ebifaana atujeeko akajanja naawe you are proving to waba wasalawo kwagala bindeeba it's none of our business olubuto lulwo nabbaawo it's not a public debate mbu ofuna olubuto then tukutwale mu parliament mbu kakati tu debatinge ku mbuto zo no rape yes congratulations you played sex you got pregnant period tukole ebirala bane tukole ebirala naffe bumulaba tuli embuto ne tusirisi we also pregnant but we are quiet tunaba ku ekyo kimo mwegadangira mukasirise nga bwe mwegadangira mukasirise lweyipi n'ebindeeba era musobola okuzaalira mukasirise you can still produce in quietness linda kozaali emyezi 9 giri wala wait you produce ne omwana wa myezi 2 oleese sikaani ozitulaga kati tukole you want to show us that you enjoyed it lweipyaga twaga nti wanyumirwa nnyo n'ebindeeba naffe tunyumirwa gye tuli tutulaba lwa butalaga mbuto we are also enjoying abanuga bwe munayiga to play sex quiet nebijja banyumira ne buli ava mu loogi ayagala apozinge mu kifaananyi kati obadde ova mu lutalo is sex wo naye abaga nti mbu okwegaddanga kiryawo mbu kyamakulu nnyo era bw'ofuna olubuto olina oddulaga ensi nti you are pregnant asifa abadde bakuloga I know oyagala kulumya oli omukazi gwe wabbako oyo bindeeba because there is that woman yavayo ex wa bindeeba naga nti oyo bindeeba wamumubbako bubbi and women you have that problem mubba abasajja b'abannammwe bw'ofuna olubuto you become a nuisance to the whole family hey mwali mugamba sizaale okay kati zaala okay lweyipi zaala Uganda efune ku mirembe
Now you can't put scan. You are disrespecting the rights of that baby, by the way. When we have a battery, but I go for more than no matter to Samira. Hera, say, Nimosade, the single mother, in the scene a single mother one. Oboli double maza, oboli half maza, oboli quarter maza, oboli single maza, tebi kwatako. It's now my business. You can be a double maza, you can be a single maza, you can be a quarter maza. Without involving me. Kati tunatali kwa kuvuma olubuto lwa yipi nga muvayo. Mwabeteka mawulire. Over what? Singa lwa yipi wetadde mawulire nti ozimbye ennyumba. We would have congratulated you. Kati to congratulate you for getting pregnant. Faba akwata amagulu. Are we the ones who hold the legs? Process ya kuwa omwana nga yote wajikwata ku live. Learn to keep some things private. Banange, learn to keep some things private. Ebintu ebimu tebisana ku social media. N'omwana nga baby nga wakamuzaala. Tewali nsonga lwaki omuteeka ku social media. Abantu babi nnyo. Abantu balina emitima emibi, abantu balogo.